abalungi be basinga obungi ababi. Labayo rehearsals bweziba tutawana tukola ebintu akati kino kyendimu abamaje nyambadde nga ba dictator kakati abamaje bwe batandika otukubira music kwe tuzinira amazina ne gatubula agazinwa kubanga owamaje bwakubira music ulina kumba bukumba abamaje tebazina ale bakwata bakuba amazina n'obuzina bibalemane nanafe ne batutabula okay kakati tulina amazina gangeri nyingi waliwo wana amazina agatutabula mu ggwanga bwe bagayita nakwale amazina ga nakwale era nakwale y'omu ku bantu abasooka okuzina amazina ag'obugwenyifu wano owulidde naye olwaleero era tulina bannakwale bangi mu buli kintu n'olwekyo twegendereze mazina ki ge batuzinyisa amagwenyifu mazina ki ge balina otuzinyisa nga matuufu nga tegeesisiwaza nga si magwenyifu si gakweyambula si gwakunama owulidde n'olwekyo bannambwere tugenda obbasaako essira mu balungi
be basinga ababi obungi. Abalungi be basinga obungi ababi. Abampuliriza nga njagala okwongera okutegeeza ku kigambo eky'amazina nti Nambwere yasooka wano okuzina amazina amabi era ne bagatuuma amazina ga Nambwere. Katonda yatutonda nga tulina okwennyonnyolako nga bwe nagamba nti mu nsi tukolera ebintu bisatu. Ekisooka kulya, ekyokubiri kutegeerekeka oba kutegeerebwa, ekyokusatu ssanyu, kusanyuka. Nti omuntu bw'omala okulya amaanyi g'ofuna ago okuva mu mmere gy'olidde gakuleetera okwagala okutegeerekeka, ogakozese otegeerekeke nti okola kino oba kiri oba mulimu gundi oba guno. Omuntu nga tolina mulimu oba totegeerekeka bulungi, era omuntu yenna ayagala okutegeerebwa emirundi egisinga ategeerebwa ku mulimu gw'akola. Then ekyokusatu bw'omala okulya n'okola omulimu gw'olina okukola n'otegeerekeka nti gundi oyo musawo oba musomesa oba makanika, bw'obimala byonna bikola ebyo oba oyagala okuwuumulako osanyuke, kyempita essanyu. Katonda n'atutonda mu kutegeerekeka, yatuwa amaaso nga tusobola okwennyonnyolako n'amaaso gaffe, n'atuwa emikono nga tusobola okwennyonnyolako, tusobola okutegeerekeka nga tukozesa emikono gyaffe, n'atuwa omumwa nga tusobola okwogera, tusobola okutegeerekeka, n'atuwa amagulu byonna nga tulina okubikozesa amagulu mu ngendo zaffe tusobole okutegeerekeka. Lugendo ki gundi lwakutte, alagawa, bw'abaako abamugoberera abatwalawa. Mu kwennyonnyolako mwe muva n'amazina nti omuntu yatondebwa ng'osobola okwennyonnyolako ng'okozesa amaaso, omumwa, emikono, amagulu, omubiri gwo gwonna. Mwe tujja amazina nti essanyu liyinza okuyitirirako oba nga tosobola kwogera essanyu eryo gye liri ng'olina kukozesa mubiri gwonna okunnyonnyola essanyu eryo, ne weesanga ng'okozesa omubiri gwonna ng'olina amazina g'olina okuzina. Naye mazina ki g'ozinye bw'owennyonnyoddeko otegeerekese bulungi nti okoze omulimu omulungi oba okoze nga Nambwere? Kubanga naye yazina amazina, but at the end of the day tegaali malungi. Lwaki? Kubanga yayongerako obwebindu ebigenderako ebitali bituufu. Ekibuuzo eky'olwaleero, mazina ki ge tulina okuzina? Mu nkaaga twazina amazina nga bagayita Apollo 11. Giba giggwako ne tuzina amazina Sukusu. Apollo 11. Sukusu. Ne tuzina Toyota. Nago gaali mazina. Toyota. Sukusu. Apollo 11. Mazina. Bakongo nga bye bagatuleetera. Owulidde. Ne tujja Kavasha. Kirikiri. Ne tuzina amazina Kirikiri.
nga balibo bwe baleeta ennyimba zaabwe abakongo baatuleeteranga nga baleeterako n'amazina gaakwo nga tebawemula oba nga tebeefungula oba nga tebakola ki naye nga si gannambwere naye nga gajjirako sukusu kirikiri gaalinga amazina nebweru mu Bulaaya nga wavaayo twist netuzina twist naye netumizina wozi simanyi biki kati netutuuka ne mu bizikalipso bino ebyo byonna gonna mazina kakati gwe olwaleero ozina mazina ki era tuteekeddwa okuzina amazina tutya amazina therefore kitegeeza kwennyonnyolako kweyogerako kutegeeza balala nti this is twakola tuti oba bwe tusanyuka twenyonyolako bwe tuti kubanga n'ensolo ne bwesanyuka era ogiraba n'ennyana oyinza ogiraba ng'ebuukabuuka bweti ng'erina essanyu oba mbwa oba kiki mazina ki ge tuzina olwaleero tusooke twebuuze ki ekireetera abantu okuzina amazina ge bazina oba mabi oba malungi ani abazinyisa amazina ago nze njagala nnyo awo tusesera saagala muzinya azina bubi njagala oyo lwaki ani amuzinyisa obubi maama we taata we musomesa we musawo we looya we mukulembeze we ani agamulaze amazina ago lwaki azina amazina amabi agannambwere bw'obanga omukulembeze gw'omuleetedde okugazina okoze eki omuntu okutuuka okweyambula abaako ekimweyambuza omuntu okutuuka okwennyonnyolako nga yeeyambula ng'alemeddwa okwennyonnyolako ng'ayambadde ekintu ekyo kigenda wala tekikoma ku just omuntu azinye mazina mabi no lwaki yeeyambula ani amweyambuza teri muntu azaalibwa nga mubi naye wabaawo amuleetera n'amuteekako kino nakiri olw'enkola ye mu nkuzibwa y'okutegeerekekwa kw'omuntu oyo naawe ffe nkugambye tuzinya amazina mangi lwaki twali tuzina amazina sukusu kirikiri ag'abakongo ffe tetwalina gaffe Peterson Mutebi yaleetako amazina wano nga bagayita digida nyegenya nago ne tugazina naye twali tetumanyi nyegenya mazina gategeeza ki nga bwe twali tetumanyi sukusu mazina gategeeza ki nga bwe tutamanyi leero kalipso mazina gategeeza ki nga bwe tutamanyi woozi ebyo byonna naye ng'ate tumanyi nti bwe tuzina baakisimba tulina ensonga lwaki tuzina baakisimba ababisoma balina ensonga ze bannyonnyola amazina ago gajja gatya era lwaki gazinwa mu ngeri siri mu lihaso nti nja kutraininga wano ku TV lwaki amazina baakisimba bagayita baakisimba naye gyekiri twazina amazina ago ag'abakungu nga bagatuzinyisa buzinyisa lwampaka ffe tetulina music waffe tetulina amazina gaffe abakungu ne batusibako akanyaga
bwe bavaawo ne kuddako aba South Africa ne bavaawo kati ne tufuna omugigi ogwaffe guno ogw'abaana abatawaanya abazina amazina agatategeerekeka. Naye njagala okutegeeza amazina kwogera galina kuba statemental, not sentimental. Amazina galina kuba nga galina kyegoogera, as in statement. Tegateekwa kuba only sentimental. Sentimental kitegeeza ki? Katugambe owulire ennaku omuntu afudde nogali nga kitalo newerawo nga weraliikiridde nekwata nekutama kitalo. Sentiment, but at the same time eyinza okuba statement n'ogamba nti oyo afudde temumukaabira awumule, agwanidde awumule. Eyo statement. Sentiment nga bw'owulira bannange nga kibi tolina kyoyogera naye wennyonnyolako ne byowulira mundaayo. But statement ebegamba oli omuntu ayinza okujja kulumiraga nti abadde agwanidde awumule. Bwe tukozesa amazina nga tetulina kye tugamba ng'abasinga bwe mukola ne babatwala ku bisaawe okwaniriza abagenyi abazze ne mukuba eŋŋoma nga muzina buzinyi ne babagamba museke ne museka nga temumanyi lwaki muyuseka. Tukikola, gavumenti ekikola, pulezidenti gundi ajja ne batwala abazinyi ne mugenda muzine nga temulina kye mwogera okujjako nga babagambye nti museke nga muzina ku kisaawe. Olabye nti waliwo akuzinyisizza amazina ago ku kisaawe ng'ayagala okwaniriza mukulu munne gwe n'akuteekaawo. Zinira gwe tomanyi na kumanya bye bagenda kwogerako n'akuteekaawo ate naawe nokkiriza n'ogenda n'ozina amazina nga tolina why, lwaki nzina. Olina ekintu kimu, how, engeri gye tuzina. Olinga alaga oli azze nti bwe tutyo bwe tukola ki? But is that enough? No. Toŋŋamba nzine buzinyi nga sirina lwaki nzina. Nzinira ki? Naawe agenza okuzina amazina. Why? Ogamba ki? Abantu obagamba ki? Nti ki? Nti olina ebisambi? Tolina kabina? Kakati bw'ozina amazina n'ogenda n'olaga abantu akabina n'obakunamira. What are you saying? Nti ki? Nti nina akabina? Abantu obagamba ki? You ask yourself, gwa muzinyi w'amazina nti abantu mba mbagamba ki? Bwe mbalaga akabina kange nenkanyonya bwe nti ate bwe bakubira enduulu weebuuze kiki kye bakubira enduulu, bagezi oba basiru?
kati omuntu ndaga kabina n'onyenya nze n'enkuba endulu ndi mugezi oba ndi musiru? It is me, ndi musiru. Ekinkubisa endulu kiki? Okay, gwa akanyeenya oli musiru. Nze akulaba akanyenya n'enkuba endulu ndi mugwagwa. Mugwagwa, nze ndi mugwagwa. Oli akanyenya musiru busiru. Nze akalaba n'ensanyuka n'enkuba n'ebifaananyi ndi mugwagwa. Kaakati ogenda okunenya omwana azina obubi. Naye ku mwembi ani asinga obusiru n'obugwagwa? Gwalaba. Kizo kye nayogera ku pono. Nze alaba pono nsinga obusiru bali ababikola, abali ku TV oba bali mu bifaananyi. Mbasinga obugwagwa. So kiki kiba kisitooka then? Tutandikire ku kiriwa. Tuwonye abazinyisa abo amazina amabi oba tunenye abo abazina amazina amabi oba tunenye abo abalaba amazina amabi ne bakuba enduulu. Bantu basatu kati. Abo abazinyisa abantu olw'ebigendererwa byabwe ne babawa n'essente bazine mu ngeri bo gye baba balondedde. Then ne wabawo abo bennyini abazinyi ab'amazina ago. Then ne wabawo abo abagalaba. Bonna bafu. Kuba kitandikiddewa eri waggulu. Mazina ki ge tuba tuzina? Era ani agatuzinyisa? Kati rero tuli ku mazina ga securing the future. Bagazina batya? Enkya tujja kuba ku mazina malala. Naye mmwe abandaba amazina kiba kwennyonnyolako. Singa omuyindi azina, abayindi amazina ga tegaliimu kiwato ky'amaanyi. Bakozesa nnyo emikono gino n'omutwe guno. Ulidde? Naye ffe tukozesa nnyo ekiwato. Amazina g'omuntu gannyonnyola endowooza ye ne walowooleza. Tulowoolezaawa mu kiwato. Bye tukubira enduulu ebyo ate ne tubanenya abaana abagazina ti ate bazinye bubi. Naye abaana abo abato abo balina abazinyisa amazina ge bazina olwaleero. Oyo gwe tulina okujjanjaba. Abaana bazina amazina amatuufu. Eggwanga lizina amazina amatuufu. Tubeere ku rhythm entuufu. Tubeere ku tempo entuufu. Nga tugenda fenna bulungi. Naye tuleme kunenya akoze ekibi. Tunenye kibi. Mulembe gwa bifaananyi, kusinza bifaananyi. Ate nga batugamba tosinzanga kintu kirala kyonna. Ekifaananyi n'ekissa mu kintu kyaki. Kati omulembe guno gwa bifaananyi. TikTok, social media, TV, radio.
bifaananyi tusinza bifaananyi kati twegendereze tusimbe fenna tubeere ku rhythm etutambuza obulungi okutukuza okutukulaakulanya amazina gaffe gabe nga galina kyegoogera buli kaseera lwe tuyimuka mwabazina amazina gano mubeere nga mulina kyemugamba kiki abantu ekirungi ekitali wansi wa kiwato naye nga kiri waggulu waki wekiwato tulowooleze wano tuleme nnyo okulowooleza wansi wano nti ne mu kuzina tumanyi okuzina nga twetunula wansi mu kifo ky'okwetunula okutunula waggulu. So mmwe abazinyisa abantu amazina amabi tweddeko mweddeko oba beddeko mmwe abazina amazina amabi mumanye nti waliwo agabazinyisa mumusasuze sente nyingi nnyo okubazinyisa amazina ag'amabi. Bw'aba ayagala amazina malungi nga galina kyegoogera muzinire bwereere empeera yammwe ejja kubaayo kuba Katonda yakuwaayo ekitone eky'okuzina amazina yamanye empeera ayo. Guno omusaala abantu gwe bakuwa olw'okuba ozinye pulezidenti ajja ono ow'ekivulu simanyi babbalamu simanyi baani bakikofiira ni simanyi yani ani balamu nano mulala musinguzi habitex akututte agenda kuwa musaala 5,000 10 ozine amazina amabi uli kuki ogwo musaala artist tetukolera musaala tukolera mpeera ya Katonda. Lwaki? Kuba yatuwa ekitone tetukigulanga. Nze sigulanga kitone kyange nti njiguko nti nagenda mu dduuka nengula okuyiiya ennyimba nengula okuyiiya emizannyo nengula nedda oba nagenda nedda Katonda yakinteekamu. Therefore nkolerera mpeera ya Katonda si musaala gwa balamu si musaala gwa president si musaala gwa government si musaala gwa kibiina kya politics si musaala gwa kunzinyisa mazina gatalimu magezi olw'okuba ogenda kumpa 20,000 nzina ekivulu mu nkuuka oba mu kintu ekirala kyonna olw'okuba mbadde 5,000 oba 10 oba 15 ate gwe naawe gwe baziwa tosiriwala kutuuka ozindire 5,000 ogende weefungule. Empeera yo ki? Oli ku musaala. Artist tetukolera misaala tukolera mpeera. Empeera eyo yaffe eri mu maanyi ga Katonda yatuwa ki? Ebitone ebyo. Bw'oba olina ekitone tomala geefuula bbereeje okijaajaamye as if wagenda e Dubai n'ogula emmotoka ogireete wano ogiwe malaayawo amale gagivuga. Ekitone kyo si bwa malaaya mpeera ate ng'evaawa ate abantu obayambe. Kati labayo bano abakubira enduulu olw'okuba weefungudde oba obalaza akabina mu mazina go baleme kuwaga bagwagwa okusinga gwe azina amazina amabi. Bagwagwa okusinga gwe azina amazina amabi. Tebakuwaga tebakusitula teweepanka neweewaana nti oli celebrity
ng'abagwagwa be bakukubira enduulu olw'okuba obalaze akabi nako. Shut down your body. Let it talk only when nga kyetaagisa.